Andrew Muwanguzi eyegwanyiza ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Bugabula South Kamuli olwaleero asibye mu luka gw'Ennaluwoli mu ggombolola y'e Butansi ng'awenja kalulu. Ono asuubiza okukola ku bizibu ebiruma abantu b'eno omuli enguudo embi, ebyobulamu ebikaabya naddala eri abakyala n'ebirala. Nga ninze mupi buli luguudo buli kigira ekiri mu Nnaluwoli ekiri mu Butansi tulijja kukirima timulira mu kubita mu ngira dabibooliboli. Ate ye Moses Sanoni nga naye avuganya ku kifo kino aguddewo woofiisi ze n'asuubiza okulwanyisa obwavu mu bantu. Nja kweggulawo ofiisi mu buli gombolola ku magombolola 4 agali mu Kitayundu agali mu Bugabula South. Ab'Ekitayundu mwebale ino baye muzirage mutyama nimuteeseza mpera n'amaka gaimigaaga nonga igwirewo. Ono yagamba nti ebyobulamu n'ebbula ly'amasannyalaze mu kitundu kino byakufuuka lufumo. Tukooyo obwavu e Bugabula South n'obwandeese okulwanisa. Ndidde wano kulwanisa bwavu, ndidde wano kuzimba masomero, ngambita mu Parliament, ndidde wano okutereza by'amalwaliro. John Njeru ssente wa NRM omuluka gw'Ennaluwoli yayogedde kaati ng'omusezi agula essowaani nga bw'agenda okuwagira munna Nope Andrew Muwanguzi olw'essuubi lye bamulinamu. Olw'okubanga mubeesimbyewo n'omuntu alina content and value n'omuntu asobola oku-prioritizinga our interest n'okutwogera ng'aba Bugabula South. Ekifo kya Bugabula South kivuganyizibwako abantu 7 okuli ne munna NRM Matayo Bazanya, Salam Proscovia Musumba owa PFF, Ronald Kabanda owa FDC, Patricia Katagwa, Robert Gwaivu ne Moses Sanoni nga bo tebagidde mu kibiina kyonna. Ate Mityana muna NRM mu Kibedi Nsegumire ye asibye atalaga bitundu ebyenjawulo mu kitundu ky'e Bulera ng'apeereza balonzi okuddamu okumulonda ku kifo kino. Ono asuubiza abantu b'Emityana North okwongera okubakulira ku ebyo ebibakosa omuli okwongera okubunyisa amasannyalaze mu bitundu gye gatannaba kutuuka nga kw'otadde n'amazzi. Ekigo ekimu ennyo wano mu kitundu kino wano ge masannyalaze. Basawo banyabo nkimanyi bulungi era mbadde mbategeeza bunye. Twaleeta basaveeyi ekitundu kino era akaseera katono nnyo basawo ne banyabo tujja kuba nga tuli mu nteekateeka ennungi okulaba ekitundu kyaffe kino kyongera okukulaakulana nga kirina amaki amasannyalaze. Abasabye obutakola nsobi yonna balonda abo abeesimbyewo ku kaddi ya NRM bwe baba nga baagala obuweereza obulungi. Ebizibu ebyo ebisatu sigibikola nzekka naye mbikola obukulembeze okukira ddala ku district okukira ddala wansi. Aboogezi abalala nga bano beesimbyewo ku bifo ebyenjawulo mu kitundu kino nabo basabye abalonzi obutakola nsobi. Muzeeyi akyakola buli kintu era akitola obeera olukadde. Ne bwe munalonda obeera olukyasooka kwamulamu olyo olukadde lukyanga luddaali. Bakulu nga tugenda mu kalulu kano nze mbasaba kubeera abantu abakkakkamu. Bw'oba tuwagira muntu teyogera bisongoovu bwegaana buganyi kumuwa kaki kalulu naye tuleme kwawukana nti kubanga gundi alonda NRM gundi alonda Red. Baasi erimu byonna ate era ekirala kye mbakuutira tubeere n'emirembe akalulu tunoonye ka mirembe. Ate Kalungu ayagala eky'omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Lwengo Christine Namuyanja yeegasse ku b'e Kalungu okunga abantu e Kalungu okulonda munnakibiina ki Nope. Yeegasse ku Yusufu Kiruluuta Nkeretanye ne ssente wa disitulikiti nga kw'otadde n'avuganya ku ky'omubaka omukyala nga bonna bannakibiina ki Nope okukunga abantu b'e Lukaya okwaniriza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akyadde Masaka ku nkomerero ya Ssabbiiti eno. Kiruluuta asinzidde mu tawuni kanso y'e Lukaya mu muluka gw'ekaliro gyakubidde olukuŋŋaana ng'ono bakira abadde annyikiza enjiri y'ekibiina kye. Essaawa eno bugenda kwongera naye bunaazibira bajja kuba bakonosa 2 abafa buli lunaku nga bazaala. Abakyala 2 buli lunaku bafa mu ggwanga nga bakola ki? Nga bazaala. Ebyebulamu Kyagulanyi kwasimbye essira nga tugenze mu Uganda empya. Christine Namuyanja ayagala okukiikirira Lwengo ng'omubaka omukyala
akuyeza ab'e Kalungu obutabuusa maaso buli awali manvuuli. Tuweereza abakulembeze abatuufu era njagala okubategeeza abassebo ne bannyabo kino we twasomeranga awo we bajjanga ku masomero gaffe okutulambula nga batugamba nti ffe bakulembeze abeekya ekya leero. Ayagala ekya ssente wa disitulikiti ey'e Kalungu Nnyombi Mukiibi Kamaadi asabye abalonzi okusuula akalulu kaabwe nga tebasosodde mu ddiini wadde mu mawanga kubanga ekibiina kyabwe kinuupu kiweereza buli muntu. Akalulu kano ke tuliko kali ku nsonga emwetugatta tekalimu nti gundi musiraamu gundi mukatuliki bwe kyogamba nti ebituluma okubeera ng'emisolo giri waggulu okubeera ng'abaana baffe tebajja mmere kya misana. Ye avuganya ku ky'omubaka wa Kalungu West Twaha Kiganda mu tawuni kansa y'e Kalungu gy'asinkanidde abalonzi n'abategeeza nti mu manifesto mulimu n'okukola oluguudo olubagatta ku disitulikiti y'e Kalungu ne Gomba. Mbawo obweyamu nti baba batulonze nga NRM mu kisanja kino ngenda kwegayira mukama wange pulezidenti nga lukolebwa n'eddwaliro lino erya Health Center 3 lisobola okubeera nga balisuumuusa lidde ku mutendera oguddako. Ate Sembabule enjawukana wakati w'abeesimbyewo ku kkaadi ya NRM zeeyongera olw'abo abeesimbyewo ku bwannamunigina abamu ku bannakibiina be basazeewo okuwagira. Enjawukana zino zatandikira mu kamyufu ka NRM mu kulondebwa kwa munnamagye yaganyuka Jenofene Hans Katurima nga ssente wa NRM wa disitulikiti ey'e Sembabule Godfrey Aine Sodo n'alondebwa ng'omumyuka we, muwala wa Sam Kuteesa ayitibwa Shatis Musherule n'alondebwa ng'omuwanika, ate Mary Begumisa n'alondebwa ng'omuwandiisi, kyokka ate nga kati yazze okwesimbawo ku bwannamunigina ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti eno. Kino kye kyabatabudde okunoonya akalulu nga bawagizi ba NRM n'aba independent bakubagana empawakwani omutuufu ow'okuwagira. Abeesimbyewo ku bwannamunigina kuliko Jet Tumwebaze avuganya ne Godfrey Sodo Aine ku Kyamawogula North ne Mary Begumisa avuganya ku ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno takkirizibwa kwetaba mu nkiiko za NRM ez'okunoonya akalulu. Okubeera wano mu maaso ga Honorable ne twogeza amaanyi era tugamba bano bakundi banaye tewali bantu ba Shafi tewali bantu ba Honorable Sodo tebaliiwo ffenna tuli bantu b'NRM. Kino kiwaliriza Godfrey Sodo Aine nga ye mumyuka wa ssente wa NRM wa disitulikiti y'e Sembabule okuyita olukiiko mu bwangu okusinkana bassente ba NRM okusala amagezi ku nsonga eno, kyokka bassente be bamwatulidde nti waliwo abakulembeze ba NRM abatakkiriza mu NRM nga bawagira ba independent. Kati bwe tutuuka ku kyalo kati nze mpagira Sodo waliwo abawagira abalala ng'era nabo bali ku kakiiko ke kamu kwe tuli. Tugenda okutuuka okunoonya akakiiko nga akalulu nga tetukwatagana. Olw'abano ababaka bameka? Ababiri. Paul Kyagera agamba nti enjawukana zireetedde abannuupu n'ebibiina ebirala okusensera mu disitulikiti ey'e Sembabule. Obuviiriddeko abannuupu okuganja mu Sembabule nti abaffe aba NRM mu bukiika 33 ku byalo naye ku miruka babadde tebafiibwako. Era nkubira omulanga chairman waffe w'NRM tulowooza ku bantu abo ab'ewansi. Wabula Godfrey Sodo Aine akangudde ku ddoboozi n'alabula aba NRM okukomya entalo mu kibiina. Tulina bangi ab'okulwana nabo muve mu ntalo zitali mu magezi. Agamba nti kati obwanga abutadde ku bavubuka ba NUP basobole okuwagira Pulezidenti Museveni. Njagala tukiziganye tutambule wamu tunoonye akalulu ka Museveni tunoonye akalulu ka Sodo tunoonye akalulu ka Flag Bearer tunoonye buli kimu kyonna.